TV Omunyo Live tugenda kubate tugenda ko mu bitundu eby'Embale twegatte ku musasi waffe Makumbi Emmanuel atubulira ate obuyonjo n'ebyobulamu bwe biyimiridde mu bitundu byeyo. Bale buweereza olunaku olwajjo Uganda weegasse ku nsi yonna okusobola okuba nti bakuza olunaku olumanyiddwa nga World Sanitation Day. Olunaku lwakuziddwa wano mu kibuga eky'Embale era nga omugenyi omukulu eyabadde Permanent Secretary owa Ministry of Health nga mukyala amanyiddwa nga Dr. Diana Twine yabadde ku School of Hygiene mikolo gino gyabadde. Naye omukulu ono yabadde mwenyavu nnyo naga nti Mbale kyekyali ekibuga ekisinga obuyonjo naye kati ennaku zino we yayise wonna ng'alaba kasasiro mwereere ne kimwewunyamiza nnyo era naga nti luno olunaku olwa World Sanitation Day nga lwe lukubiriza abantu okuba nti bafuna obuyonjo oba bakola obuyonjo bwabwe okutandikira ddala mu maka okusobola okulabika nti tebalwala ndadde zino eza bulijjo omuli omusujja gw'ensiri oba typhoid ne diarrhea. Naga nti endwadde ezo ziva ku bantu abasinga okuba nti tebanaaba mu ngalo n'okuba nga bali awantu awatali wayonjo naddala emmere naddala abatundira emmere kumpi n'emyala n'abo abatundira emmere kumpi ne kaabuyonjo eziri mu bitundu ebyenjawulo nga ekiviiriddeko n'omugotteko omungi mu malwaliro. Mukyala ye atwala institution eno ya School of Hygiene mu college gy'abadde yategeezezza mukyala Diana Twine nti balina okusomooza ye nga principal balina okusomooza ku ssomero lino eryaggulwawo mu mwaka gwa 1954 naye nga mpaka nakati ebizimbe ebyaliwo bye bikyaliwo nga essaawa zino abayizi beeyongera naye ng'ate ebizimbe byo tebanaba kubyongerako. N'asaba mukyala Diana Twine asobole okuba nga akubiriza gavumenti baveeyo babe nga bayamba ku ssomero lino basobole okuba nga balifunira naddala ebizimbe ebirala ne laboratory okuba nga bazissaamu kompyuta n'ebintu ebirala byayanjulidde mukyalo ono. Bo abakulembeze b'Embale bagaye nti obuyonjo bagezaako naye population naddala Mayor Kassim Namugali yategeeza nti abantu beeyongera obungi mu kibuga Mbale era nga Mbale we yali esingira obuyonjo mu myaka egyedda balina abantu abatawera mu mitwalo 2 naye kati abantu bagenda kusuka mu mitwalo 5 ekiraliikiriza nnyo okuba nti obuyonjo buganya buddawo. Mukyala Diana Twine ye yakubiriza abantu okuba nti baddamu enkola yali mu COVID ey'okunaaba mu ngalo basobole okuba nga beewala endwadde eza bulijjo ezireese omugotteko mu malwaliro n'okuba nti ne gavumenti ekyasobola kati kubawa ddagala limala malwaliro agasinga. Bw'ati bwe yannyonnyodde ensonga eno we yabadde aggulawo omukolo guno. Those are picked from those food handlers that prepare food and then they come to our facilities. I was telling people beginning of this week, I said now people they cry, government etuyambe, government tewali dagala, meaning continue supplying medicine while we get sick. We continue falling and you continue supplying. Yet we must talk about why must you come at facility with diarrhea? Why? Because you are very negligent and you ate feces. You ate feces, yes. That's what it is. You come with typhoid, what does that mean? You ate feces. That's what now you should, fecal intake disease. We move away from typhoid. Those are picked from food. Byebyo obubaka wa Dr. Diana Twine Permanent Secretary wa Ministry of Health bwe yeetiikidde abantu b'Embale ku mukolo gwabaddewo olunaku olwajjo akawungeezi nga gwabadde gukuzibwa nationally wano mu Mbale era nga eyabadde omugenyi omukulu. Byebyo ebiri eno mu bitundu by'Embale ankuddiza akazindaawe.